tukomyewo ku mulundi guno eno ng'era tugenda kutuusaako program the journey olugendo lw'abantu ab'enjawulo era nga tugenda kutandika era nga twatandika ku mulundi guli ne mbaako musajja mukulu gwe nkuleetera nga Aji Mulamba Aji Muusa n'abaako nekyatugamba nekyatunnyonnyola naye ku mulundi gwe twatandikira waliwo ennyini we yali akomye. Aji yali atambuza mu lugendo lwe naye ng'alina engeri gy'alutuzannyidde n'alutulwa wakati ewatandika ne wasemba naye ku mulundi guno we mukomezzaawo agenda kutuviiranga kimu ku kimu wagamba nti nkutte ku kino ng'ekyakikutula era nga olunaku olwaleero twagala tulabe Aji luliwe yatukomya nga agenze mu nnyendo nga waliwo omusomo gw'agenda okukwata era omusomo ogwo kagutugambe Aji labusa kwatuwuliriza n'abatulaba. Abatuwuliriza mbalamusizza nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mpozi twasembayo nga ngeze mu nnyendo nga ngenda kugenda mu nnyendo. Amannya gange nze Haji Musa Kasimbaazi Kalema. Mpangalira mu Kampala muno Wampeewo okuliraana awo nga oluva ku mbuzi awo kukyaba obuwaini awo awo bamanyi nnyo batundawo ombuzi kati sebo bwe nayogera ebigambo ebyo tewambuuza kusoma kwange kwatambula kutya naye nga okusoma kwange kwali kuzibuzibu olw'okuba nze nnemerako era nalemerako naye bye nalemerako kati nze natandikira okusoma mu ssomero baliyita Nkoni primary school mu biseera ebyo gyeriri naye nga ndi kalenzi kato. Taata wange yantwalanga ku ssomero n'antuusa ku ssomero okuva enzizi n'addayo ye akutuusa ku ssomero ye n'addayo wa enzizi agenda alime Nkoni n'enzizi walako mayiro ezo 5 ku gaali ku bigere ku kagaali akati omanyi banga ebiseera ebyo nga nayo si nyangu yakufuna akati nandekangayo yagenda okulaba ng'akooye okunsomba waaliwo omulenzi awo ku Neiba wa Mwami Gava. Mulenzi oyo bamuyitanga Mulindwa nga bo bakulu n'agamba Mulindwa nti Mulindwa njagala otwale omwana oyo omutwale ku ssomero mukwasizza. Mulindwa nga naye n'eggaali ate Mulindwa nga talina ggaali olonzira ku bigere kati Mulindwa yakwatanga ku mukono yankwata ku mukono bwe twasanga nga banne n'akoowa mwenki abankolanga nga basala ekyayi wali nga bakinsiba mu bulago kuba nazinga sobola kutambula sipiidi yaabwe nga bakiteeka mu bulago nga bansikanga embuzi nga ngenda kifuba ddembe naanasiigaani naye ng'obuyinja bunfumita tewabangawo ngatto ani nga yambala engatto naawe bagambe nze twasoma tulina engatto ezaawa twalisoma situlina ngatto kakati obuyinja bwatufumita jukuta twakeeranga nnyo ate bwabusala n'empewo nnyingi ndikalenzi kato bansika busisi myaka emeka kiraasi kibiina ekisooka kati ndo kankubuulire ffe okumanya twasoma era twalina amagezi nze bwe natuuka ku ssomero baasala ekitabo kyalinga kya peegi 48 ne bakuwa ekitabo kye basazeemu ekyokuwandiikamu ne bakuwa nekyebasazeemu ekirimu obubokisi ekyokubala bayitanga square book. Yes, kati ne bampa ekkalaamu mmyufu sirigyerabira kalaamu mmyufu ey'okuwandiika nga buno babiyita bazita kati bazita batya natalaji bwefaanana natalaji eyo ne bagimpa ne bampa n'ekitabo
omusomesa n'agenda ku blackboard wali n'awandiika ebinukuta nga binene ebyokuwandiika yu ng'olina kubikoppa wali obiteeke wano mu kitabo. Kati wallahi twabikoppanga ne tubiteeka n'owandiika zigizagawo naye ne bakugamba nti bw'osussa mu layini eno n'ogenda mu ndala kibooko nga weegendereza ng'omusajja ateekawo layini emu ne mugikolera dakika nga 4 kakati nga abantu bakkiriza okubibwa nga tebakkiriza abannuuno twakulaba tukuba kibooko era wosobeza n'ogalamira wali ne bagamba gwe kibooko 10 n'olya ne bakusimba kibooko 10. Tewaali bino ebyammwe bimugiyisa abaana kati olwalira abaana bafuuse ekizibu naye luli ng'omwana awulya kibooko ne tusoma kati mulindwa oyo yantwalanga naye mulindwa nanjigiriza empisa embi baga mpite bulagobita naye kubula empisa zo mulindwa ffe waffe taata waffe yalinga atunda obugolo bumanyi sinofu banuusa fe twakulya ku kyalo nga buli musajja omukulu anuusa obugolo n'omuvubuka abunuusa simanyi azini kati nga bwolaba abantu bajja sigala era tukakwata bwati olumala okulya nakateeka munyino n'atandika okukanuusa naye kati ng'ewaka babukolanga mutaaba era nze singa bizinesi eyo esobola okubusinga kati mbomanya obukola kati nga taata nga bwakola era bwatuweerera n'agulamu n'emmotoka kakati mulindwa waaliyo ekikapu ewaka ekikapu okimanyi babiruka mu mukeeka n'akisitula nga bw'okisitula bwoti mu buto bwange mu biseera ebyo nga sikisobola kijja wansi ebinusu bingi ng'ekikapu kya binusu nga ekyo tusuulamu ebinusu nga byavudde mu bugolo oli bajja mpayo emigombe 2 nga tatagamba suulayo kwatateekayo nga tuli buto nga ndi mupi wano naye lumu mulindo wange ngamba naye ggwe ekikapu kya taata ekyo kyojjamu ebinusu ng'oddiza abantu lwaki toleetayo ne tulyako ku ssomero totoolamu naye nanziza n'okuzira nangamba nti genda bwoti okwate bwoti byokutte okwate mu mpale otambule ogende ku kitooke woogonde okuyita otakulewo obiziikewo ku makya bwona ova amanyi byaleekaananga paka mu nsawo kati bwona bodda ku makya ng'ojja ng'obijjawo kuba yakutwala nambeya kati nga akwadde obukugu oleme kutambula be ku makya ng'ofuluma bajja kumpulira kakati nga mbiteeka wali ku kitooke nga mbitwala wabireese tinabireese tugenda okubala oba ziri siringi oba 4 oba 3 oba 5 nga tulya capati waliwo omusajja bamutanga Kasekende bwe twasomanga enkoni mumanyi Kasekende gakola capati ennene nga yayero naye bannanga okulya ku capati eri capati zaali nnyo ebiseera musajja galina capati nnungi nnyo era nga ziri ku midaala nga oye Kasekende yali edduuka lye lijja nga atunda capati awo tugula capati naye lumu omulundi ndoza gwali gwakusatu era nga okugamba naye osangawo ennaku tabitegeera ne wiiki ng'emu nomwana oddayo enagamba kati ddayo ojjeyo naye lumu waliwo omwanyina bamuyitanga Nakajwa nzijayo ebinusu mukulu muto kugwe bakati bakulu nnyo ku nze nzijayo ebinusu ngendako Kasekende bannange ne mulindo oyo ne banne tuguze capati nguze soda Nakajwa ndaba ne soda yaliwo soda yaliwo nanywera ddala era bwe nakola bwe nti teyalinga mu firiiji bwe namuteeka bwe nti negamba bano abanywa soda banywa biki nga tibiwooma nandakira mu nnyindo naye mu nkamwa nti negamba tebiina nakyo biwoomamu naye nengabagabaawo naye Nakajwa aleeta obuzibu addayo ewaka agamba taata Kalemwa gwe wamuwadde sente zaguze soda naye omwana ng'agula soda
kasetimenti kososoogana ninga abanywa soda tebawoome olwokuba yali ayo kyamusundesunde bwe bamusandukula nteeka ku mumwa n'abaluka napita mu nnyindo napita mu kamwa gaasa kubi olwo gaasa kubi akutamiza ne soda kati kale nakati bwetudde ewaka ng'agenda ewa taata ng'amugamba kale magoba mwedde ssente ng'agulidde abaana ebintu ne soda aguze soda ekiba 2 enno nga ssente nnyingi ate kakati muzeeyi waffe ye yali musajja mugezi nnyo twewala okulya emmere ekyeggulo takunyega ye galina muwogo tumala okulya emmere ekyeggulo alina enzooyi ng'ajjayo enzooyi enzo muti guli mu kibira eyo gwabanga nga kati kesimba kokka n'okatema nga katereevu kati buli maka nga galimu enzo oba oluga lwabeeranga awo nga baluteeka ne baluweta nga abasajja abakulu balukwata naye nga bakuba kibooko y'oluga alla kati nangamba kalema waguze soda ne capati ne mulindwa byebyo byakuyigiriza ani yakuwadde ssente ezibigula nga ntunula mpwangali n'agamba galamira ngenda kuba kibooko 5 enzo 5 gozimanyi nansimbula enzo 5 saddamu kukwata ku kinusu nga mulindwa toddamu mulindwa nga tatandika ate kundekanga sikyali mugagga batambulanga banguwa nekyayi tebakyakinsibanga nzija nziruka kakati ndowooza awo taata we yafiira nga ngenda mu pitu ngenda mu pitu kati bwe ntuuka mu pitu ne banzijayo engoni ne baga nti omwana olugendo olumukalubidde ne banteeka ekasaana ssomero lyabakristaayo ku lusozi kati okuva enziza okutuuka ekasaana waliwo mayiro nga 2 nsazeeko 3 nenzikakanaawo nensomera awo nenvaawo kasaana nengenda mu kyokusatu nenva mu kyokusatu ne bangulira eggaali mu kyokusatu kati mama nagamba ono ayina waliwo ne taata waffe taata Misaki natusabira ekifo ekimwanyi oba notekutuuka e Masaka tulongeddeko kasita ayina eggaali akati waliyo taata waffe bamuyitanga Lutaaya nga headmaster naye nno nga twamutuma lyakabooko kwata embooko atambula n'embooko akusanga ozanyazanya kibooko nengenda ekimwanyi nensoma ekimwanyi P4 taamu esooka taamu eyokubiri naye ng'olwo twambala white saati ya white yekka saati white kakati empale ya kaki bagitanga kaki sitapota nga sitapota bw'okyogera kati omwana era myaka gyaffe bagikimanyi kaki yalinga nnungi nga kati kaki yange ngikuba sitaaki omumanyi sitaaki twakalakatanga muwogo bwe tuti obwo bwe tuggyeko ne tuteeka ku sowaani ne tubukamula ne buvaamu amazzi ne tubwanika ne bufuuka obuwunga ne tubuteeka mu mazzi n'obujjamu n'osiiga ku mpale ng'ogolola neekola eti obwo bwe buyonjo bwe nakugamba luli kati olwaleero tugula sitaaki mu supermarket muzungu era nze mukozesa nnyo ku ngoye zange eza lineni bamuta sitaaki spray nga boti n'ogolola lineni neekola nalambala akati nga twambala white kati waliwo omulenzi gwe natulanga naye nga esaati ye ya white nnyo eyange ngeye ya white ng'olupapula luno bwolulaba luno nga bwolulaba luno
eyange guba kubanga lwo lwali kotoni nga tuyita tetroni kati eyiye mugamba naye gwe musajja nze njoza esaati eno naye lwaki tefaanana yo nagandi eyange yamato bagiyita yamato nayo yamukipapula kati awo tugenze mu bika by'engoye matiriyo kati neŋŋamba omwana ono ansinga atya obuyonjo bwati pale yange ngikubaka kidoka esaati eno ngifuna ntya omwana nga nti akebera wano nensomako wano nga kuliko ekigambo yamato ate nkera nasoma ate nga yamato yakutanudde ntuuka ewaka kigambo kyamulemesa osomenkya na buyonjo ekya olwaddayo ekiro nengamba maama batugobye nga tebabagobye batugobye nze mpanga kufuna yamato mpulira kiki ate babagobedde kino aga zino saati bazigobye ku ssomero eza kotoni tewabakomawo teryabanga na uniform yeyo uniform naye nga twegulira bazitutungira waliwo omwami ogula material kasoeta white waliwo omwami bamuyitanga muzeyimale ezizi maduuka muzeyimale ne muzeyiyiga naye nze muzeyimale yasinga okuntungira ennyo yali mutunzi nga si muzeyi lwakwa mukulu lwakwa yali mukulu ngaatusinga ndoza ali myaka ndoza nga oba 25 twali bato nga yatutungira esaati ezo n'empale omwana negamba yagenda anti bamanyi twambala ezo waiti oyo naye nga waiti oyo olwokuba yalinga bakotoni yagendanga afeedinga okugenda mu lukurimu yamato nga takikola neŋŋamba maama ate kiki babagobedde kiri mugamba batugobye tewabadda ku ssomero nga talina saati ya yamato ate baagala yamato 2 yamato kwegamba ofune n'akakisa oyambala eno noleka ngoyozezza kyenjagala okukola olwo saagala genda kusomera na saati eddugala maama nangamba kaakati noti enkyakeera mu mwanyi onogeyo endebe y'emmwanyi ogitwala ekaboyo wali ekimo ky'emmwanyi kigule mmwanyi embisi bakiyita kakutakamu bakiyita kakutakamu ze zino emmwanyi abatuwuliriza emmwanyi ze banoga ne bazitwala mu kyuma ekikuba embisi kyo ne kizinaaza ne kizaanika nga teziriko bikuta kakutakamu nga noga ndebe ya mmwanyi nga ndi musanyufu nnyo nga nkiteeka kagaali kange kaboyo sebo sente tezinamala myaka mingi nga zifudde eza Uganda okufa nga ntunda mmwanyi endebe yavaamu siringisi 45 45 olwakwata sente nga ngenda omuyindi yalingawo kabwe bamutasa ekidende sajja mukulu yatunda engoye ezo uniform za bwana abato kati nga mugamba abayindi baali mu kyalo kyonna gyomanyi balina abala batunda sekomotiriza ebisukaali bikibiki abala batunda ngoye abala batunda mabaati abala batunda ki mukuzaako emabega nti taata waffe yalina eggaali wamma tebagigula nga bagiŋŋaana ogivuga yali Philips yeyo gye bampa kuba nze nali omulenzi omukulu ntandika okusoma ekaboyo naye bagamba taata yasooka okuzimba ebbaati mu katundu ako ak'enziza awo ennyumba eriko ebbaati balina za byayi ez'amalebe ez'essubi abalala za ssanja amalebe mbakalubiriza amalebe walingawo omuzeyi nnyonyi ntono awo twayitanga kati wali baganda bange bebeera nabo mu kibuga Addison Vincent Charles Bega Addison Bega Vincent nga tubeera nabo era benasoma nabo ewaabwe engenji y'amalebe enju y'amalebe walingawo endebe nga zijjiramu parafiini oba butto
tewaaliwo bidomola ssebo. Kati endebe eyo bagitemanga ne bagyasa ne bagikola bati nefuuka ng'olubaati. Kati awo ne basereka oli kasitawezi endebe ziba 50 nga basereka nnyumba waggulu nga bwolaba amabaati nga basereka mu buto ennyumba zetwalabanga, naye ng'alina ebbaati mu loodi teetonyako n'akamu. Kati badde nkugamba nti taata wange okuzimba ennyumba y'ebbaati gye yagula amabaati ew'omuyindi yatwalayo bakasitoma bangi ew'omuyindi. Kati omuyindi bakiyitanga bwasiisi olwalayo kamisoni gy'owomutono nompa kamisoni yamuwaga yawa abantu bwe baweera abaweze namuwamu eggaali Philips mpya. Tuba ajoyedde ekisinga okunkubya emmeme n'omutima jjukiranga eggaali esooka okujja wano 1927 nga kyamaanyi nnyo ne wabazze kukyala nayo okugipaakinga opaakinze olekapaakinze. Kati afe wetwavubukiranga eggaali zitandise okwala kumpi buli maka mulimu eggaali naye era nga zakweyazika olumu yazika ku ggaali. Naye ekintu kye basinga okweyazika ku ggaali yalinga bomba. Waaliwo omuliraano waffe emabega awo bamuyitanga bifa mutunzi nga muyonjo nnyo mu loodi alina eggaali mpya ne bomba tevaako wano. Naye nga bw'ogenda n'omusaba taata ngambye ompe ku bomba tupike mu ggaali ti yiyo naye ogizza kati olwajjanga nekolamu bwe ndabe oba epika ng'agikuggyako tolina magezi. Nze mbeera ne bomba nkadde kati bgende munoonya wali ebomba ennungi. Kaakati nzirayeko ew'omuyindi nga nfuna esaati 2 nga nzigula siringi 24 buli emu 12. Kati lumala ozigula nga mugaba njagalayo ne balaafu nga mpa balaafu nga tuula wali wabeerangawo obutebe ebweru awo bakasitoma batuula. Balaafu ye ayisibwa leero nga kibalaafu kya pinki kirimu akati nga bakikuwa n'okinuuna n'otula n'okinuuna. Ekinoni gyegaalingayo. Kati nalya bibalaafu 2 bwe navaawo ne ngamba kakati kanzireyo ewaka. Kati ne ngenda ngula engege ezi baziyitanga tafumaaka ennene ku ssente ezo. Nagulako engege 4 ate nga nnene baziyitanga kibaati. Ssente zaalinga nnyingi. Nengulako n'eggaali n'esaati nenfisa siringi zange 2 nenzirayo ewaka. Maama yasanyuka nnyo nga nfunye essaati era yasanyuka nnyo akaana akayiiya akaguze engege kuba twagulanga engege ewaka akaleese n'engege tugirye wamu kubanga nze engege twalinga bangi saamatira bintu 2 engege n'omugaati. Muli bangi kakati nagamba bwe ndikula njagula engege ngirye namba ngirye era banagenda kino nagigula nenjefumbira nenjirya nengamba nti ngege gwe nkumaze kati nkukkuze kati n'omugaati nagula akagaati kati buno bugaati obutono eminene girya kiro tigyaliwo nakagula nenkepikira nekyayo mukalu nenkepikira nekyayo mukalu nga ntuusa ekinoni nenkalya naye kasigalawo toosi 3 kannemerawo tebwabanga bwa toosi kasigalawo akatundu akangeranga na toosi twakunyulanga mikunyule ebiseera ebyo nga waliwo obusa obusala emigaati wabulabako bulinga kasumini nga buli mugagga alina okuba n'akaso mu maka kali omugaati naye waffe tekaaliyo abantu kunyulyanga bukunyuliza olugula akagaati nga bakunyuula olusaisa buli obwa bulijjo obwambe nga buddugala buli obusawo bwali bwa mugaati bwokka nzirayo waka enkeera nga ng'olwayo amata yange ku ssomero
Kalema ng'onyiridde oyo taata luta headmaster asooka Kalema olwaleero ng'onyiridde nnyo nemugamba taata nyiridde webale kusiima taata wayita ewiiki egi ne bampa obukulu bw'obuyonjo ku ssomero kati tewabangayo byakusooka kulonda tewali byakulonda akaana akasinga obuyonjo kebawoulonda weeronze ne basinga obuyonjo ne bannonda okuva leero Kalema jangu nenvaayo ani asinga ono omwana obuyonjo wano aveeyo wabulayo avaayo kuntuuka nga bakutidde nga bantidde nembeera omukulu w'obuyonjo sanitale kaakati bwe nabeera obukulu bw'obuyonjo ate ne bampa oba tayimukipa ebifo yabimalawo obuyonjo sekisoni ndala kukubiriza baana kubeerawo twakeeranga ku paredi mwe temwasookaa ku paredi sewo kushimoni nasomera kushimoni tugisookerako naye sizonna ennaku twabeeranga ku paredi omusomesa n'ayitawo ng'akutterula naye n'akulaba ng'oli shabe n'ebiviiri byo kuba ebiviiri ebyo ebiseera ebyo nga enviiri bazisaza girita girita abalina makansi batono gwe zino enviiri tozizza wano enviiri wano ng'akoona mu mutwe kakati ekyandeetera ebuzibu ku bwa tayimukipa omwana bamuyitanga Pereeza ajja ngamba Kalema bw'olaba obudde tebuyita ng'akooye nga tukooye ng'okuba ekidde ng'essaawa ng'akwata essaawa ng'agindaga nyoola wano bw'oti ziwere essaawa 10 naye nga zikyali mwenda okuba ekidde jjukira n'abasomesa nga tebalina ssaawa nabo nga balaba ssaawa eri mu ofiisi ya headmaster nga ndagirira nga ngenda nsooba nga nziwe lumu ejjala yatuluma nnyo ne tugamba Pereezi nagamba lwaki tonyola essaawa nyola essaawa tuve wano nengenda nyola essaawa nekiteeka mu ssaawa 10 nengenda nkuba ekidde tewali alina essaawa n'omu wadde omusomesa ne tusiba paredi ne batuta essaawa ziweze bwali bwakiddedde essaawa ziweze taata enkeera ngenda okudda nga bategedde dda bwe nayongeddeyo essaawa bakuba nzikibo olwategeera batya leediyo eyogera essaawa ziri 2 ez'okumakya kuba kusomera waliyo leediyo egi headmaster agiyina agenda okukebera ku ssaawa ziri 2 ng'essaawa eri eyaffe egamba ziri ssaawa 1 3 nagyongezaayo ebala 3 agamba omwana ono yayiza okwongezaayo essaawa yabeera nga ya lufungo wagirabako ne lujjula nga teruvaamu kati nabanga nvaayo nga nyino ginyoola olufungo olunaakeesa enkyanjiddemu ssaawa 4 nanyola olufungo nga olufungo mweruli naga mwana ono bwe najja nagamba essaawa eno wagikoze eki natya nnyo immediately basoke tuyambe kubatuwuliriza abamu tebategedde nakyoganda edda tewabangawo manda oba agaaliwo nga gabbeeyi kati waliwo essaawa ez'olufungo nga wonyoola yegamba olufungo lwe lugenda luggwamu nga lutambuza essaawa olugwamu okomawo ng'era onyoola kati aji kyatugamba nti yanyoolanga nga lutambula essaawa mpaka lwaladda addemu anyole muziri essaawa zennyini lutambuze baakubanze kibooko kaakati ng'ovudde kunkuba kibooko abaana nga bantiizinga ne banzijako eggaali yange ne bagivuga paka mu maduuka nga nze etambuza bigere ate pulifekiti ndi wagundi ndi wa buyonjo na wasaawa naye ngaagalenzi ogamanyi obukulu gakoma erigalina n'ebyoya ku ntumbwe tetuli bwana buto ate omanyi balituuka mu ssomero bantiizinga mubiseera byolutiizinga omwana ng'akusanga otambula awo n'akusimula oluyi tolina kyokoza ondiwaabawa tiizinga yali amanyi mu biseera ebyo n'abaana nga bafa kati abaana bankuba nnyo kati ate musomesa bwe yankuba emigga egyo obwa tayimukipa ne buntama
ate lwaki bankubye emiggo ate perezi yakubizza emiggo enkeera ne buntama ne butandika okuntama kaakati era lumu saakuba kide mangu ne bankuba emiggo saddayo ku ssomero taamu yakubiri mu kyokuna awe nakoma naye nze sijja kufiira mu ssomero egyo emiggo sijja kufiira mu ssomero abaana bankuba basomesa bankuba waliwo Mr. Kamya yanemesa okusoma maazi yatambulanga ne fuuti ye olwayiyiranga ekibiina ku maazi nga njira okuwulira mu ttaka era nze navaayo nga maazi simukoze naye kaakati ate bwe nagenda nga nkula nentegera maazi kati nze oyogera bwogeza emirundi ngaesatu nenkugattya totawana kalikireeta zezino nga nva mu ssomero jjukira ndi omukazi yampeerera mukazi wattu ekyokuna nkisomako ettaamu 2 nogamba bajja kunzita abaana bajja kunzita ampaludde nganye okusoma kuganye era wenakoma mu kibiina ekyokuna kati wenakoma mu ssomero kibiina ekyo waliwo banyinaffe watata Serode bamitanga na Kimbugwe mukulu waffe nga boogera oluzungu yasomera Kiswera ekiswera batuuliriza ekiswera ssomero liri mu Lwengo kiri oba kino nino oyingira Kiswera Senior Secondary School bayitanga lya St. Bernard Kiswera lyabaga lya mwami Buta Kakinda gyeriri era lyali lyamaanyi nnyo era gyeriri kati baba wange oyo yasomeranga Kiswera nemugamba njagala onjigiriza oluzungu nagamba kale mu oluzungu ojja tuyiga naye genda ogula ekitabo negenda ngula ekitabo nekkalaamu buli kyenjogera mu luzungu kiwandiike mu Luganda kaapu nga mpandika KAPU mu Luganda okusawundinga nti kaapu olwoluganda nga ndimanyi duwandiika kaapu kaapu kikopo kakati nkugereza kuba nali ebiseera ebyo ng'oluzungu mulutandikira mu kyakuna nga nakalutandika sinnalutegeera naye ng'oluganda ndumanyi nga tusoma Luganda naye nga bwogamba ekigambo Charles nga mpandiika KYALISI Charles kakati oluzungu singa abaana ba Uganda babasomesa mu lulimi lwabwe oluzungu singa boogera oluzungu okukamala don't beat me nze nga kiwandika mu Luganda era nenkisoma don't beat me mu Luganda era nenkisoma naye nga mukwatula luzungu mukusoma wano Luganda nampandiikira oluzungu nampandiikira sentensi nengula ekitabo ekirala nembeera ku kusoma oluzungu mwanyina zagenda okunzija ekinoni enziza okutwala ekinoni nga manyi oluzungu walingawowayisewo kabanga ki wogulira ekitabo notandika ndowooza nga myezi nga 8 tubale mwaka kati walingawo omusomesa yasomesanga mwagakkaani bamuyitanga mukulu Kamya Kauma Mzee Kauma waluzungu nnyo alina kamera yakabi yatambula ne kamera yatukuba ebifaananyi namugamba nayinza okwogera oluzungu nze njogera oluzungu nze njogera oluzungu kuba mukyalo buli mukulu abataatawo taata nze njogera oluzungu tiye nti nalaga okumbuuza amage gwe nomanyi oluzungu naye nga oŋŋamba duwandika ndumanyi oŋŋamba duwandika sisobola duwandika naye nga njogera oluzungu awo kati oluzungu lwe nasoma olwo Nakimbugwe yannyamba nnyo nenvaayo kawe ŋŋendera ekinoni kati aji tunakutuuka kinoni abo tuli abana batuliza bannange tusaba walaba vidiyo zino nazaagala osubscribinge ku channel eno kubanga buli kumpi buli kaseera tuba tuteekayo ekintu ekipya wano line Adi Musa Kalema ng'atubuulira olugendo lwe n'okutuuka wano abatuusizza tusaba Mukama atuyambe atuuse wawaali mu kaseera kano wesabira ajawo awe namalira okusoma ajawo wesabira nti osibule kubatuuliriza
abatuliriza neyanza nnyo okumpuliriza busitole bwange buli fane naye mubugumire bwe buba bubasiisa babanyiiza nange bunsanyusa okulaba nti mbwogera enkula gye nakula kuba mu njogera y'Oluganda ennyanga bayinza okugamba nti oli muvawala naye mbadde nsaba ntumireko ssebo ku bantu bange bano. Waliwo omuto wange Ssaalongo Muguzi enzizi gyali mugagga w'enzizi, mugagga musajja mugagga ddala ku kyalo, bagagga bo ku kyalo. Waliwo Ssaalongo Kibuule Ssaalongo Kibuule, waliwo Chairman God, Chairman waffe oyo aludde kuba Chairman naye musajja mulungi nnyo, akyatambuza bulungi nnyo omulimu gwe. Chairman musajja mulungi nnyo. Waliwo omukulu wange Kisekka ali mu Kampala wano. Kisekka oyo yasikira jjajja wange jjajja eregiyo ssaawa 2. Ono mukulu wange gwe nkugamba yantwala ekinoni. Olwamala omuzaala jjajja n'amutuggyako n'amugja ku maama ne taata. Yakulya wa jjajja. Era ffe twagendanga ewa jjajja buli lwa mukaaga tulongose waka twagala atuvugemu mu mmotoka. Yalina emmotoka bagitanga oba Chevrolet. Kati waliwo omuto wange Sserwadda ali Zambia. Omuto wange Sserwadda nkutumidde nnyo. Sserwadda takalirya nkutumidde nnyo muto wange. Kubirira okomewo e Uganda tulye ssente. Okomewo e Uganda tulye ssente. Waliwo omukwano gwa George Mulumba. George Mulumba oyo ali Nalukolonga kuba yenannyini hoteli bagita Tri-Star Hotel. Ng'ovudde ku wadini ogenda e Nyanama. Kati ayina ne factory ya bloka. Mbadde nsaba abampuliriza era gye nzija mu maaso awo nja basaba mugende mugule ku muganda wange George Mulumba bloka eza 99 akuba 99 ate kati abantu bakyadde mu butafaali ayina akuba 99 akuba pavers akuba mooli akuba buli kantu akakubwa mu mashini ezo ali Nalukolonga awo. Wajja waliwo omwanyinaza Ajati Nulumpungu. Ajati Nulumpungu oyo gw'owulira twasisinkana mu muzigo mu Ndeeba mwaka gwa 87 nempangisa mu Kikomera nga naye mwali ne tukula ffenna nga nalwo oluwala luto lukyala lukyali luto ng'atunda gomesi. Oyo yategeera gye nvuddewo mu kibuga nze naye ate nange mutegeera nnyo era yita mpita Haji Moses ampita Taata Abudu. Omanyi omwana asooka gwe bakuyita kati omuntu bw'ampita Taata Abudu ng'atambula wali nga nti oyo gammanyi eryo linnya lya Katundu. Bano abaadayo obukulu bo tebalitegeera. Ajati Nulumpungu oyo atunda gomesi awo ku Mukwano Arcade. Gomesi ze ennungi nnyo. Oli mukyala wange Farida Kasimbaazi anfumbira ettooke era nnyonja nenfaanana bweti. Nabyerekera ze azooze zitukule naye tazooza kuba naye tulina omwana azooza washing machine bazooza nezikala naye okugolola okwo ne bwe tuba tulina gye tulaga okukyala ajjayo mangu dresi ye gyagenda okwambala giteeke wano ajjayo mangu kasita tuba tugenda okukyala yajjayo mangu olwero ate saagala alugolole ajja kunfaananira bubi kubanga olugero lijja kunfaananira bubi namugade ebyokugola kubindika era mugulya nyo zirineni lineni ezo white ne twambala lineni nze ngolola lineni notulya lineni kati omusajja ono ng'agolodde lineni era lineni nze zimugulira. Nyina seeka wange ssebo nange seeka wange Seeka Mutimba mukwano gwange nnyo oyo omusajja mu Kampala wano mukwano gwange era ye Seeka wange era nagamba n'abaana bange bakimanyi nti bensooka Seeka Mutimba okufa yanaaza n'okukka mu kabbuli yange oyo ye gayidi wange kuba alina ebintu bye yaŋŋamba nembikwata nagamba nti nze nyina ebintu bye ninajjako stress nemugamba kiki olaba amasannyalaze gayakaago nze bwe nfuna ssere nga nteekako kuba tebagalya bagona bono nagamba oyinza oba wakazuka booti ogenda okula kuma ogenda okula bataddeko ebima abaana abawala gundi dwaya zino ogenda okula ziri ku masannyalaze okwo onooyo mbona otuusaawa oteekeko abantu basula mu maka bonna basuzaako essimu okimanyi abantu bakimanyi nti amasimu ago nago ganya masannyalaze abantu 7 ewaka buli omu asuzaako essimu
nga zinywa amasanyalaze nangamba toyomberanga amasanyalaze Musa toyomberanga amasanyalaze kati wakimuyigako ekyo yakinjigiriza toyomberanga amasanyalaze bwe bwofuna sente tekako ate togamba nga lwaki timwambuulidde atagula amasanyalaze yakatatunulayo oba okimanyi atagagula tatunula atafa akinago gwe gatunulire kakati nze amasanyalaze bekwatayo emitwalo 2 ng'ateekako bwefuna omutwalo ng'ateekako nga tubeera n'amasanyalaze kubanga tulina pampu ezipampinga amazzi mu luzzi ezo masanyalaze nina pampinga ezipampinga amazzi okuva wansi okugenda mu patanta ya waggulu nnyo egabira mu nnyumba mu bizimbe ebyo tulina awo waka eyo nago masanyalaze kati gwe bonodda mukuvuga amasanyalaze gagenze onomalako oti seeka mutimba oyo n'ebintu bingi era byantendese okuva nabeera nandika okubeera naye era n'abaana bange bagamba nti beera n'omusajja oyo akugasizza nnyo nina mukwano gwange Dr. Kaduna Birubega dokita akulira Heart Institute Emulago oyo mukwano gwa Mukago oyo mukwano gwange gwa Mukago neri George Mulumba mukwano gwange gwa Mukago era George Mulumba buli Christmas ngula ebintu mu motoka nenyigiza buutu matooke nyama myana takataka nkoko n'emitwalo eyo ate simulaga ntuka ku gate saje mugagganya ina gate bajira okulema kuyingira olufuwe ngombe bakubuza kana nakatano naye baba mmanyi nemukubira simu gambo simukubira simu kati abakozi bo lumbamanya nti kule ebintu ngatamanyi omwana namukubira ti akolwa haji alese wana amatooke abadde mu benzi alese amatooke ne koko ne nyamane Haji Moses kati akumanyi kubanga masigala Mukago fetulina omukago naye yagusooka buli kisiibo ekyayidinze basinajjukira yasandika okulabiza Haji ngambulidde bagamba enkya muyinza okusiibuluka yatandika okumpa ssente na mobile money tezinnajja otegedde omusajja nti mukwano gwange nga mobile money tezinnajja nga ngamba Haji mpulira ekisibo kyankya nti nga tonna yidi yange nga yakosa nga tonna ajja kudduuka ayina edduuka awo mu Premier atunda babatikula kote nazenga nga ngendayo ngampa emitwalo 215 eza nenda nyingi nze sifa ina abantu bange abampa yidi nze nemba sina sente yidi egenda okutuuka nga batandika kunsindikira sente kakati alisindika kati asindika ku mobile money naye oyo mukwano gwa Mukago ekinkwatako abayina kusitukirawo seeka mutimba ekinkwatako abayina kusitukirawo kati alinga part of my family baana bange bali yakitingirawo kale nno neyanze okumpuliriza tunaddamu era ndi musanyufu nnyo okuba nti mbawa ebintu byange ebyo nkyaleeta sitooli ezinyuma n'omwana naawuliraga naye nomusajja ebintu byatugamba nga situbiwulira situbitegeera bannange katwasibuye wano eno tweyanze nnyo okulaba nga mwekumidde ku Busiro Media eddoboozi lya Busiro litandikira ne lisaasaana ensi yonna katwasibuye wano mutulinde mu paati eddako bye bye